Bruno yamuganye okuwola engolo business mbululi bajja ne beewola ebikomando omudala gwa chapati ne gugwa Bruno teri kujamba kuwola ate kati Bruno tuvuga speed abazima yamugambye towola kati cash nengamba tufudde ate omwami weriso abatatya tamanyi gwina akiramuwe era bulompuliyo erinnya ly'omutima guntyemu nagenza owulira ati ng'emboozi endala nga biralamuko nga tebyabadde byaffe nenze ndowooza mutabani ono ye mukyamu kubanga mutabani ye nannyini taata ye nannyini mukyala ayinza obba nga mwana wa kyejo okitegeera yamakyazzi bagamba nti muzeeyi akisussa nti wayagala kakadde nayagala mukamuwe wayagala emmeka nayagala muzimuwe I think communicating omwana ono akiramu tamanyi kwogera na taata we ate naddala omuntu wabeera ng'ali mu mbeera bamuzeeyi yagambye mulwadde nti bamugaba mulongo sala kituufu eyo gundi bagiyita prostate webaba that age kwatanya bambi ab'emyaka egyo kati bagijjamu amangu tafuna kansa oyo ekitampa sente zange nze yaguze n'emmotoka so I think omulenzi ono yalina okwetereeza kubanga era omulenzi wadde omuwala ono yawanyisiganyize ne taata we ne Sezaalawe ebigambo ye omuwala talina mpisa nga ye kubanga ba in-laws gyatekabe muntu mukulu yenna newabanga si in-law ffe batwakula batugamba omuntu omukulu omwesonyiwa tofa ekitegeera wano kankubulira abaana abawala beevuma banyazaala baabwe abalala bavaayo ne babakolera ne bu vidiyo nze Allah abadde akyansaasidde omanyi okola ka vidiyo ne katuuka kunyazaalawo agambirawo noono omuwala agamba nze naye omuwala watuukira okuvayo nakolera nyazaalawo evidiyo omuwala oyo aba mukyamu aba simubuulirire simuteeketeeke yaffe nze akugamba nakula ndi mwana muto yes tolina audacity evaayo wadde nazaalawo yakunyiza atya mukolera vidiyo ku mitimbagano kitomwesonyiwa mama wa bbaawo mwesonyiwa ovaako ki kati nga ngamba omwami wange mwagala nnyo nnyo nyesisaagala maama we golaba ekyo kijja kati supposing nga bbaawo yakoze vidiyo nayisa mu maama wo eggaali gw'owulira oti tubeere empathetic okola otya vidiyo ku mitimbagano noyisa munnazaala w'amaaso era wobireetera ku media tumanya gwe kennyini oli mukyamu naye abawala babikola nga bulijjo haja titobalaba nga babawasa babanjula ogenda okeberako ku profile ye ng'omukazi mukuba embaga wajjo naye nga ali ku nazaala wamuvuma ku mitimbagano kiyinza owuliriza oyo oba mulamu simanya ate mudaani simanya ate mukola bwe muti aja tikyannabalaba simanya mulamu simanya omukozi bwe muti ekikulu muzunga nnyo namwe mufumbirweko eno si wammwe yes haja ti abantu bekyayira mu bufumbo ne bawulira nga bafa azaala wakuleetera oyogera ku basajja ki abasajja bana bakyala be bana naye nga buli omu alina kyamwagaza nti nze oyo Hadija yamanyi ebizibu byange abaana bwenna benzadde ebweru yabalera era nze omukyala oyo saagala muŋŋambirako nga kye kyakwagaza abaana bakoze atya bonna benzala ebbali yabalera ebweru mu bwenzi ngaakuteera ngakivuyira ebyana bivaamu omuntu gw'oyagala teetaaga kusaba kati tugambe nti oyo omusajja batakwagala oba mukodo bukodo abeera mukodo bintu bibiri byanjawulo nze ndowooza omusajja ng'akwagala akuwa kubanga asobola okuba nga akuwa akatono ba mukodo n'akuwa akatono ku kyandibadde akuwa nga naturally yali stingy naye omuntu myezi 3 era kyali akuwadde edduka emisinde kati anaakuwadde ng'omaze kufuna lubuto ng'omaze kuzaala oyagala beera single mother kubanga wano omusajja wabanga tanaba kukosa tanakufuna bakwagala nnyo nnyo akwetaaga ayagala kulaba kiki ddala ddala Hadija ono kyali akati amaze byonna birambula azadde n'omwana mbunga olwakuwa era kati oyo abeere naye ng'akimanyi tajja muwa abeere naye ng'akimanyi talimuwa so guy just naturally mukodo mukodo oyo mukodo tajja muwa
kati hajati omusajja omukodo n'omusajja atakwagala nga takuwadde buwi kati bonna obaawula otya omukodo asigala akyali naawe naye nga takuwa obunye sibifunye bulungi omusajja nga mukodo naturally nga ye mukodo nga tagaba n'omusajja nga bino bye bagamba mbu omusajja atakwagala takuwa omusajja awooyo gwayagala kati abo abasajja babiri obaawula oti naye era omusajja kugamba era abeera mukodo ba omusajja ne batakwagala nga mugabi asobola okuwayo akatonotono nga mugabi nogamba yine omusajja ono omugagga lwaki tampe mu motoka naye nga akuweereza kale eza booda okitegeera nomanya levo yo wookoma waliyo abakyala oba abawala bali eyo ne baganda baffe abamu kati ayinza okukulaba oba nga ofumbiddwa bbawo nga akuwadde emmotoka akuwadde amaka biki kati nga ye alowooza nti omwami ono wenna amwagala naye ajja kubimuwa naye olwoba nti omusajja ono aba alina naye nga mukodo oba nga tamwagadde oli kale si mukodo naye nga oli tamwagala kati tamuwa bingi amuwayo obutonotono ayinza okuweza uba naye nga takuwadde emmotoka mutuwadda mu Sezaalawe tulaba nti omukazi byabadde bisana okuŋŋamba nze nzaala akiramu wamusanga senga byalize senga taliiwo mwaguze emmotoka mpya n'emmotoka mpya temusobola kuntwala mu ddwaliro wano ku siteeti asinkulaba weeyagala oli muliwale weeyagala nga nze nzaala omwana omuto mukifoyo kuntwala mu ddwaliro myaka ni mu myaka 73 myaka 73 ndi muntu ngambako bulungi ng'omuntu agamba Sezaalawe lwaki ampisaamu amaaso nze ndi muntu mukulu emyaka ni mu myaka 73 myaka 73 ndi muntu mukulu babwe namuwera n'amalako university kakati wabanga amalako university ye bali mu kweyagala kyokka nze mbere mu kubonaabona ayagala kuŋŋamba ndi nze ngudde ddali kituufu kansa baŋŋambye atuuse amazeewo kagundi baŋŋamwangwire bakajjemu manga kansa tanaakusaasana mubiri n'olaba era tulabye nnyo musiiba mbalala nga munaku mweri mu kweyagala bwengeewo oyagala bagende ewa taatawo lwaki oyagala omwana taatawe afwe nga ndi munaku gwe taatawo bamulabirira mweyagala kakati nze bw'oyagala nze nfe nga ndi munaku toddangamu okuntiisatiisa omulundi ogwokubiri sagala ulira gonna wabaddewo omukazi byayogera ng'omukazi mwana wa mutabani we nayogera ebintu bwebyo mbumanyira mbalinyirira mbanyirya mamala kunsiba amalalo ono yayogedde obubi yanyiizizza ono yayogedde obubi yanyiiza si butyo bwewabigambye Sezaalawe kati mbadde nsaba katukakane omusajja omwana kajje wano teba tuyinza kugamba tosobola kugamba Sezaalawe n'omugamba bwotyo mbu lwaki ojja wano onyiya Sezaalawe juzi najje wano nensiba wadde n'akamere ke yakampa mu kifo ky'okujja okuŋŋamba nti ye mutabani muzeeyi tukuleete kasoda onyweko tukuleete ku kyokulya enjala yannumye dde enjala okubebeda sinaba kulya mmere nasuze enfa n'ekyekyo ekyannemye okulya mu biro byojja by'oŋŋamba gw'oli mukazi wa kikaaki nsaba allo ow'ekisa ekingi naawe ozadde omwana naawe afuukenga mutabani wange nsaba ali ow'ekisa ekingi omwana gw'ozadde oleme kumufunamu mukisa nze taata wa bbaawo naye ali ono ow'ekisa ekingi naawe ozadde nsaba emikisa gibabule mu maka aji tokola bwotyo badde nsaba mugire wali nza kumala gaŋŋamba ayogedde bubi nnyo oyo omukyala owa Blaze Interior mukwano gwange era njogedde naye n'ambulira ensonga zonna oyo Sezaalawe gwabadde ayombesa n'agamba nti omwami oyo ayagala buli waakuba mu paaka kadde nga bakamuwa mu mpa obubiri nga bamuwa kuba yabaweerera kyera si gwe mulundi ogusoose omuvuma si gwe mulundi ogusoose okujja ku mulimu awo ayagala buli waasala ate nga si bokka bakikozeeko n'abaana baba abaana be abalala abalenzi agenda ewaabwe n'abasaba ssente emisango giri nnona mu kkooti baamuyita bamusasula obukadde bwe 10 bwe yawa omutabani yabugaana
ayagala buli kwekyusa ng'ajjayo ssente, buli kwekyusa nga bamuwa ssente, buli kwekyusa ng'abavuma abalangira buli ddakiika. Kati awo wavudde obuzibu, abalumba n'abavuma n'akola olutalo, ayagala ssente buli kwekyusa. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Yenze HK Media Hadija Chigozi. Ndine Hajati wange ono sister wange, tubeerawo okubaweerezanga bulijjo. Tudde okulabika Hajati abeera busy. Naddala bananga basoma. Ne musooka musala omugambo. Bagusala? Bagusala. Ngasigulaba. Comment section. Naira. Mbuwangoma. Oba kati wali wampo omulimu. Okitegeera. Wali wampo omulimu. Balimba mbitemuwaayiriza. Temusala bigambo. Ebintu by'otwogerako bambi bituluma lwakuba tusirika. Kituufu. Byo biba binyiiza. Mbuza kuba ali ku HK. Bambi bali ku HK Media. Sayise nnyo kubanga mutulabako, munsonyiwe naddala nze okubabulako naye ndabise. Amina. Kale kati Hajati oli otyo obulamu buli butya? Wanyuma ku Yidi. Nga ninga mugole. Haji yangamba mbuno olugoye yalugulira obukadde 8. Bannange yeebale nze manyi nze mwami wange simubuuza mbu olugoye lwa ssente nga ngisaba omwami wange nti ndaga risiiti. Nze munne omwami kyampa afayo afukamizinga neeyanza. Are you serious? Means I don't. Kujjako era nga yaleese emboozi. Anyway kati mwe muyina ssente. Naye kati nze okungulira olugoye lwa $8,000,000 nsooka ne mubuuza Bibi lwaki ongulidde olugoye lwa $1,000,000. Just because njagala bwagazi wabanga ayagadde why not? Kati omwami waba yagadde nsooka ne nkuyisaamu kawo ku ggaali yes ne ndwambala naye nga nsoose kuyisaamu. Olwaki? Lwaki ongulidde olugoye lwa $8,000,000? $3 is okay. Why? $5,000,000 lwakwagalizza kati ngongo leero gwe tomanyi nti ebintu bulamu bwa kiseera ndi bintu bikyuka time eyinza otutuuka nga gwe yambalanga olugoye lwa $8,000,000. Omwami yeerabira n'okwerabira kyalina okugulira olugoye ng'omujjukiza nti mwami munnange Idi tewampadde lugoye mbu neerabidde anti Kasa Junior namugulidde akakanzu nga yakwerabira nga yakukyawa nga teyakukyawa naye yagetinga busy n'ebintu ebirala mu bwongo. So time ye weebaawo you enjoy. Ayino naye kalenzi okusinziira ku nze oba nina maalo oba ndi mwavu I don't know. Naye kati nkubuuza ongulidde lwaki olugoye lwa $8,000,000? $3,000,000 is fine. $5,000,000 zipe pocket. Which is okay for me. Kyonna kyompadde. Nsanyuka nenkwebaza after all sinze mbe yalukutumi. Tetwakolamu. N'olugoye lwa $8,000,000 ndaba it is exaggerated. I think it's about the material oba. Nenga yabikugamba oba obitema. Sibitema. Yabiŋŋamba. Lwaki nzija nentema kwajira ekigambo. Sibitema. Yabiŋŋamba. I think it's about the material. Yeah. Which is okay by the way. Kati Rachel gamba nti exaggerated nze juke enda twayambala nguze pure silk ozimanya tugenda kuluddamu kati gwe lumpe yeah it's okay nja dukugabira mashallah that is nice bujanto majibu ku social media wetulaba yagala tuba tunyiga bunyizi ate ngamune ebisinga tetubiteekayo yeah otherwise singa mututerayo singa tufa singa mwafa tugezako okusiivinga byetubalagako mazima Hajati muwalawo Vanessa omulaba nnyo muwuliza nnyo webale kukwata ku vali asanyusa bambi akola kati akola Pioneer Mall
ali mu ngoye bangambye nti Brunoke yamuyiriddewo omubiri gw'edduuka yamugulidde amaduuka 2 yes yamugulira amaduuka 2 mami okiriira ku mwana za abakyala mbagamba temufaayo abalina abaana era namugamba munange olaba okubeera omugumiikiriza okitegeera banga lwo time yali nga buli omu ayogera bino naye omuwala yali mugumiikiriza okimanyi nti Vanessa yatule wa mama we awo mu nyumba for a very long time. I used to go there. Naye olaba obugumiikiriza kyeyajjamu Vanessa's home when nasanga omuwala ono wa P7 gwe baali bafunisa olubuto bankubira ne baŋŋamba Hadija no waliwo omwana bamufunisa olubuto ali mu primary 7 naye mbukuluno yamuganye okuwola engoye business mbululi bajja ne beewola ebikomando omudala gwa chapati ne bugwa Bruno teri kujamba kuwola ate kati Bruno tuvuga speed amazima yamugambye towola kati cash limbu mwajjanga nti mune Vanessa mpaayo ekikomando n'akuwa munnange akakana ngo omudala mugusudde kati ekyo ekisateri jangu sasula kashi bakuwe gomasi sasula kashi bakuwe buli kyabakyala kyonna kirina byonna birina bannange Bruno kaleesa amaanyi ajati ate Bruno kamubuulira ekintu kino njagala alabe enjawulo mu bulamu bwe ng'ali ne mama Faith ku mutimbagano comparingemu ne luli nga tali ne mama Safe kitegeeza Vanessa alina omukisa gwaleese mu family ndowooza bado sinakigenderera wala tolina kyongamba nze ndisenga w'abaana omutuufu mashallah but Vanessa is a very good girl awuliriza nnyo by the Vanessa yeetonda nawatali nsobi nali mu interview Vanessa ng'akaaba naye ng'agamba Daddy face nsonyiwa so sorry nange Vanessa yeetonda bambi muwala mulungi talina tabu nawe webale nnyo byokoledde abakyala buli muwala gw'okutteko taddanga mabega okugjako abo abalina ebikolimo by'abamaama baabwe nali ndi wano nga love mason atanteera ekyekumi ku ssimu timamiyo nti waatyo wampita manya alimu oluyayo erungi kuteeredde ekyekumi ku ssimu konze wangi bwe genda oli eyidi konze munene weebale kupakasa kaja tibamuwerera watampa nange nzigaba juke yali idi ate buli bwana waffe buli ofanito obutegedde katulina obuwa njagala okwebaza Love Mase okuwakinga so hard. I don't know oba ebintu byabikola atya naye omuntu okufumba obwongo wane Uganda n'ogulawo n'emmotoka it is not easy. Bebe yagula n'emmotoka mbu yasooka n'agula eyasooka n'agula ey'okubiri yangambye agenda kutunda nabadde agenda gula plot nabadde nabo plots bwe mulagirya nangamba nze plots sibugula njagala kwata million nga 5 ngula plot etegerekeka nemmanya nti nono omwana ali serious bintu bikyuse banaye buli gwokwatako tadda mabega okujjako abo abaliko ebikolimo by'abamaama baabwe baba babakolimira baba babakolimira omuzadde watuukira okugamba nti omwana muwaddeyo eri gavumenti aba takyakwagala okitegeera aba akwejjeeko Luganda ng'ensi era babweti oluusi ayinza oba akwagala naye munaye abaana nti obamanyi omwana wakusukka kutuzaala mibiri ng'omwana we omwagala naye nga nawe wakususseeko banaye mu kubasukkako abaana abazadde temukolimira baana omanyawo we tunyiigira omwana akola ekintu n'owulira ng'oli heart broken bannange omuzadde bw'onyigira omwana yes munyigira oba either omuviire oba omwana yaba akuviira kuba muyinza okugamba omuzadde osobola okuvaawo ng'obusungu omwana ekigambo nekigranting paka omwana waafa naye nga bambi weebale nnyo okulabirira abaana abawala buli mwana muwala gwokwatako tadda mabega alhamdulillah asigala atambula ndaba abantu bakuwa credit y'akakaaya kakaja tipa ku sente ebirabo gwabikutte bethe weebale kukyusa nnyambala basanyuka ba in-laws basanyufu
babayita ba in-laws ba funds ababo ba funds yakoze tona kubaleetera musajja kane oli mubaleetera baawe naye kyebankola mu comment section abantu b'oku media kuno nze nina kye nabalabyeko babeera bakupekereza obaleetera omusajja bw'obaleetera omusajja ate ne banyiiga babeera bakupekereza nti omusajja mujje mu kamera bw'okweka omusajjawo ate lw'okozeeko ensobi ate omusajjawo ne bamugjayo mu kamera ne bamuleeta ku mutimbagano bo bennyini webatyo kati uganda etusobedde bayinza n'okuga omusajja mujje mu kamera omala mujja mu kamera mbwate bano baleka bakyaka mikwano kimwagala tetukimanyi mwagala kyekituufu abalungi abali ku HK Media tusoose ne tuteekegamu ka break ye haja titwakomyewa twakomye ku musajja okumutimba ku mutimbagano nti bagenda bakutuma omusajja womuleeta ate omusajja mujja mu kamera ate womujja mu kamera nti ate bakyawaganya kati ng'oba bannaffe baagala ki awo wetwakomyawo eti abantu be Uganda bakusobera haja tusaagala nnyo okulwa nnyo ku mboozi tutandike n'omwana muwala gwe twalabye nga Sezaalawe akangudde ku ddoboozi abantu ku mutimbagano abamu bakifunye bulala naye ate nala of course kyabadde tekifaanana bulungi kuba Sezaalawe wajjira mu dduuka natandika okuleekaana byayiseemu oba oliawo biba bingi newankubadde ate ku dduniya era waliyo n'abantu abatali bangu kuba nalabye mukwano gw'omuwala ng'avuddeyo ku mutimbagano ng'azze okuwolereza ani omuwala era ng'agamba nti famire akola ki agimanyi so ngenda kuteeramuko abantu obutambi buno bubiri aka Sezaalawe n'ak'omwana omuwala omuwala ng'agamba nti Sezaalawe ayagala wasabira akakadde olw'okuba yawola miliyoni 10 bakole ki bamuweerewo Sezaalawe ne bw'ajja nga talina kimuluma ayagala bamuweerewo ne bwe baba tebannaba kukola bizinesi y'omutawuni ogimanyi efrustratinga somewhere somehow omuntu akeera ku makya ng'ayagala omuwe ssente nga wallahi teziriiwo nga tezaasuzeewo kitegeera naye olw'okuba nti omukulu aba mukulu omukulu tasoobya ayinza okujja omulundi ogusooka ate jjukirawo yali myaka gya ntondo ayinza okujja ogusooka n'azisaba nga teziriiwo ogwokubiri ogwokusatu ng'avudde walaba yeekyawa okitegeera so kati mu mbeera ng'eyo hajati ne byenkunnyonnyodde golowooza obuzibu buli luddawa obuzibu nze ndowooza obuzibu buli ku Akiramu omutabani anti munnange nno nga mpulira Akiramu ne ŋŋamba tufudde ate omwami ow'eriiso abadde atya hajati omanyi gw'olina Akiramu weka mu era bwe mpulira erinnya eryo omutima guntyemu nagenza owulira ati ng'emboozi endala nga biralamuko nga tebyabadde byaffe naye nze ndowooza mutabani ono ye mukyamu kubanga mutabani ye nannyini taata ye nannyini mukyala ayinza obba nga mwana wa kyejo okitegeera yama kyazzi bagamba nti muzeeyi akisussa nti wayagala kakadde nayagala mukamuwe wayagala emmeka nayagala muzimuwe I think ta communicatinga omwana ono Akiramu tamanyi kwogera na taata we ate naddala omuntu wabeera ng'ali mu mbeera bamuzeeyi yagambye mulwadde nti bamugaba mulongo sata kituufu eyo gundi bagiyita prostate bweba that age kwatanye bambi byemyaka egyo kati bagijjamu amangu tafuna kansa oyo kati ndoza omusajja ali ku tesho nayagala akantu ako bakole ki bakajjemu mumugamba ti wali ssente kiyinza obba kituufu tewali ssente nibyo muteeka ku status ayinza obba yesi yabiraba ne babijjayo babidownloadinga bamugamba nti muzeeyi rabayo kitegeera nti gwe njagamba talina ssente nerabayo ali mu kucakala ali mu kukola kino kikiranyiza obadya nkubanja ssente zange nengo nga mbutufu olusi tolina nembyekwagala bino ebyokufekinga life nsinga nkulaba okyakala eno nga mayina gye lwakitampa ssente nga birala nanga najja lwakitampa ssente zange nze yaguze n'emmotoka so I think omulenzi ono yalina okwetereeza kubanga era omulenzi wadde omuwala ono yawanyisiganyize ne taata we ne Sezaalawe ebigambo ye omuwala talina mpisa
talina mpisa nga ye kubanga ba in-laws gyatekabe muntu mukulu yenna newabanga si in-law ffe batwakulaba tugamba omuntu omukulu omwesonyiwa tofa ekitegeera ffe baatuvumaavuma dda n'omutunuulira n'akuvuma ayina maana abeera guilt n'akunoonya n'akwetondera ekitegeera nosigala nga tagwa wangudde so nze ndowooza nga ovudde ku kyomula obutaba nampisa nti yawanyisiganyiriza ne Sezaala ebigambo omwami ono kennyini yalina okuba nga omusajja n'ayawula omukwano gwa taata we n'ogwa mukazi we kakati ddala ng'omusajja ddala nga musajja yennyini atandika atya okuwanyisiganya ebigambo olaba naffe abakyala ogamba omusajja nti nze munnange kikwatagana ku famiri yange togiyingizanga tutabuke byaffe naye tonkwatira ku maama wange taata wange mujje mu bigambo byo ng'oli mukazi bukazi ne kati omusajja kikyo batogamba mukyalawo nti munnaye taata wange tomwana okulanga taata avaako mangu waya naye it will hurt me kijja kunnuma nnyo kubanga omuntu ayinza okuba muzaddewo n'otakyerabira nekikuluma nnyo so omwami ono ati yeetereze amanye ng'ejja ate taata alina myaka gya ntondo akuze ginyiiga mangu ate abaddewo abazadde bangi bazaala abaana ne babasuula eyo omusajja nnyonnyola akira muze yamuweerera ate mbulooya looya mulamba waliwo abazadde nayogeddeko n'omukyala nemugamba mami nga omumanyi ebyange ekike midiya tubadde tusaba otukyalireko nagamba naye Hadija zino family issues kati nkola okubuulirizaawo wonna ku dduuka bangamba nti omusajja ki lawyer is what? Lawyer. Oh, Counsel. He's a counsel. Counsel. Counsel yaswaziza gundi counsel fraternity. Bakati taata wajja ati kati banagenda bagamba nti bali ba land friends. Mufamu yawe. Kuba kakati y'omuvubuka counsel ni waba muzeyitaze ku dduuka bafuna sente. Esobola okuyamba ku muzeeyi kumutereeza. Counsel babeera ne sente. Counsel babeera ne sente. Tolinda taata okujja kukaabira awo ku dduuka kigambye nti omwana ono yoweekyejo n'omulenzi alemeddwa okukwasaganya amaka ge ne taata we nkitegeera naye nga ne mukyala akiramu naye yeetaddangamu okwanukula Sezaalawe ekyo kyabadde kikyamu omwesonyiwa n'osirika niwe baakuvumya ekyo ate muzeeyi teyamuvumye ekikulu muzeeyi yabadde asaba kujjanjabizibwa ng'obulumi bumutalina ka tensioni gwe kansa omumanyi n'ekyokulala obulumi bulina engeri gye bukupangula n'owulira nga bukugenze ne ku bwongo omutwe gutabuka so mukyala munaffe oyo girl child toddangamu okuwanyisiganya ebigambo ne ba in-laws bo oli taata we muzeeyi no yavudde mu mbeera n'abakolimira n'obakolimira kati naye muzeeyi abasonyiwe olulimi olwo si lulungi abazadde balina ekisa kimeyajja basonyiwaako ke yagambye n'agamba nti mwaguze emmotoka empya kyenkugambye nti nja kubanja ssente zange ngambye mbu tolina ate nkulaba ogula emmotoka era ngamba bane Hadija abeere serious agamba talina ssente ate yaguze emmotoka kansa agenda kunnuma bangambye banzijemu akantu omwana akirama ngamba talina ssente omanyi nti n'otandika ofuna pressure ngolooza omwana ayagala ofe okitegeera otandika ofuna pressure n'ogaba oba omwana ayagala nfeewo kale bambi tubasabire family etereere baddemu bafune omukwano kubanga at the end of the day baaluganda bagata omusaayi na buli kimu naye kati awo omuzadde enkuza y'abaana omanyi abazadde bano omwana omuzaala naye Katonda akuyamba buyambi okugyamu omwana akola ki ategeera kati awo tunenya muzadde nti omwana yamukuza nakyejo eyo ensonga ogyogerako ekyejo kitafena baatukuza n'ebyejo abaana tulina basabira okitegeera netusaba Allah granting edduwa zaffe kubanga omwana osobola okumukuza gutulabako abaana nga mwana wa seeka naye ng'anywa omwenge tomulabangako omwana abeera mu kibaala webale nnyo oluva ewaka najja mu shariya so munnange omwana w'omusumba nga ali ku birala nnyo abaana tuzaala mibiri nefe tetujja kukowa kubabuulirira nokuba kubeerawo okubakuza Allah omwana ajjamu mujje kankubuulire
sijja kunenya muzeeyi nti yakuza bubi abaana nti oba abaana bakyejo nange nalina ekyejo nga kintiriikako naye otuuka n'olabira ddala nga munnange ekyejo ino kisiba ku lukoba n'opantana n'ensi so nze akiramu oyo tali sirias sitera nnyo okulaba gundi basezaala nga bayombayomba ntera nnyo okulaba banyazaala nga bebeekaaliisa beba naye oba lwaki panenze nazaala wange nga njagala ampita maama maama agamba ki newe mbanga omwami wange ye mukyamu agamba maama ye mutuufu nga wafuna nazaala omulungi mwinamu omukisa Edi nalinde yawo ng'ekisawo kize pu ky'amasharia maama ayambale ku mutimbagano wano kankubuulira abaana abawala beevuma banyazaala baabwe abalala bavaayo ne babakolera ne bu vidiyo nze Allah abadde akyansaasidde omanyi okola ka vidiyo ne katuuka ku nyazaalawo agambirawo noono omuwala agamba nze naye era omuwala watuukira okuvayo n'akolera nyazaala we vidiyo omuwala oyo aba mukyamu aba simubuulirire simuteeketeeke yaffe nze akugamba nakula ndi mwana muto yes tolina audacity evaayo wadde nazaala we yakunyiza atya mukolera vidiyo ku mitimbagano kitomwesonyiwa mama wabbaawo mumwesonyiwa ovaako ki kati nga mama omwami wange mwagala nnyo nnyo nyesi saagala maama we golaba ekyo kijja kati suppose nga bbaawo yakoze vidiyo nayisa mu maama wo eggaali gw'owulira oti tubeere empathetic okola otya vidiyo ku mitimbagano n'oyisa munnazaala w'amaaso era w'obireetera ku media tumanya gwe kennyini oli mukyamu naye abawala babikola nga bulijjo haja titobalaba nga babawasa babanjula ogenda okeberako ku profile ye ng'omukazi mukuba embaga wajjo naye ng'ali ku nazaala wamuvuma ku mitimbagano kiyinza owuliriza oyo oba mulamu simanyi ate mudaano simanyi ate mukola bwe muti aja ati kyonnabalaba simanyi mulamu simanyi omukozi bwe muti ekikulu muzunganyo namwe mufumbirweko eno si wammwe yes haja ati abantu bekyayira mu bufumbo ne bawulira nga bafa ng'osirika genda no bagenda ewammwe nanoonya gwayogerako naye namubula n'ateekawo kamera genda ewammwe kati wateekawo kamera kiyongera kulongoosa kyongera kukola ki abawulira nga abahatinze nekyongera okulongoosa anti abantu tebamanyi kitiibwa kya bufumbo ya ekitiibwa kyabufumbo kati ojja otya ku mitimbagano noteeka okusabula nazaala ne balamubo nomayisaamu eggaali obeesonyiwa kituufu basobola okukunyiiza sigamba nti omusajja akwagala simanyi lwaki oba ofa ne famire y'omusajja oba ofaaki niwaba takwagala omusajja atakwagala oba wafumbirwa waki anti ogambe mbwe naddala ng'omusajja akwagala kani waba takwagala beesonyiwe omusajja atakwagala tasaabera sha omusajja asobola okubeera ddala naawe nga takwagala ate lwaki aba akwagaza ki bingi osobola okubeera nga gwe omukyala asobola okulera abaana be gwe kibi twali abakyala abeefuula being naive beefuula so sweet mukwano era ng'omwami agamba oyo mama w'abaana bange azaala waakuleetera oyogera ku basajja ki abasajja bana bakyala be bana naye nga buli omu alina kyamwagaza nti nze oyo Hadija yamanyi ebizibu byange abaana bonna benzadde ebweru yabalera era nze omukyala oyo saagala muŋŋambirako nga kye kyakwagaza abaana bakoze atya bonna benzaala ebbali yabalera mu bwenzi ngaakuteera kibwire ebyana bivaamu amazima katonda abantu banene balina empisa embi lumu nalina ekojja kitonsa era naye nayogera ku nsonga yemu eyo ey'abasajja nga bw'ogyogedde exactly nembwira nga oluuti obwira lwagala yiika abasajja nno gwe bayita emmere aja timpulira nga ebyenda binvaamu buli bwemwogera ku basajja abo abajooza basukka mpulira nga sikyategeera anti kati gukenyuma oba weeteka mu position ey'okujoogebwa ng'omukyala wati gwe omukazi obeera otyawo mbola okuba oyagala nnyo nnyo bbaawo nti abaana bonna bazaala ebweru abakuleetere wano obalere nga ne banyaabwe gye bali
bali eyo bayinaayina bagenda mu bbaala bakola gwa kuzaala nga baleetewa era n'omusajja n'akimanya era yogera kimu bibiri nti omwana oba toyagala beera naye mumpe nja mutwalira mukyala wange abeere naye ngulagamba akawala nja mutwalira munnaamulere bannaga abantu abo tebali serious ne buli omu alina ebizibu bye tojja n'otubuulira ebibyo ku mutimbagano kiba tekikola munnayinza abawala mbalaba eyo ajja n'asabulira ddala nyazaalawe ku mutimbagano ngata naye kati osabudde nyazaalawo ku mutimbagano wazaala abaana olina obbatwala ewa jjajja waabwe abalabe omaze jjajja waabwe omuyisaamu eggaali haja tinze bwentyo njiyanga obadde okyanyumiza emboozi ya nyazaala ne Sezaalawe abaana b'oku mutimbagano okugira anti ngambye tebalina mpisa toyinza kuvuma bazadde bo baba bazadde bo okay kati mpozi n'akasembayo omuwala ng'omusajja amudeetinga alina kwe positioning atya waliwo omukyala eyaze mu inbox kati kankwe crew nagamba nti omusajja bukyanga amukwana wayise emyezi 3 tamuwanga yadde 10 anti omusajja mukodo ate omusajja omukodo omulabira kuki anti nga takuwa emyezi 3 omusajja ayinza olabanga ekitono ku myaka gyagenda omala nawe omusajja lwakulabye lwakuwa abajja wali abantu nga mukodo nedda bakimanyi kiba intentional omuntu gw'oyagala teetaaga kusaba kati tugambe nti oyo omusajja batakwagala oba mukodo abeera bukodo bintu bibiri byanjawulo nze ndowooza omusajja nga akwagala akuwa kubanga asobola okuba nga akuwa akatono ba mukodo n'akuwa akatono ku kyandibadde akuwa nga naturally yali stingy naye omuntu myezi 3 era kyali akuwadde edduka emisinde kati anaakuwadde ng'omaze kufuna lubuto ng'omaze kuzaala oyagenda beera single mother kubanga wano omusajja lwabanga tanaba kukosa tanakufuna bakwagala nnyo akwetaaga ayagala kulaba kiki ddala ddala adi gyono kyali kakati amaze byonna birambula azadde n'omwana mbunga olwakuwa era kati oyo abeere naye ng'akimanyi tajja muwa abeere naye ng'akimanyi talimuwa so guy just naturally mukodo mukodo oyo mukodo tajja muwa kati haja ti omusajja omukodo n'omusajja atakwagala nga takuwadde buwi kati bonna obaawula otya omukodo asigala akyali naawe naye nga takuwa obunye sibifunye bulungi omusajja nga mukodo naturally nga ye mukodo nga tagaba n'omusajja nga bino bye bagamba mbu omusajja atakwagala takuwa omusajja awo oyo gwayagala kati abo abasajja babiri obaawula oti naye era omusajja abeera era abeera mukodo ba omusajja niwe batakwagala nga mugabi asobola okuwayo akatonotono nga mugabi nogamba yina omusajja ono omugagga lwaki tampe mu motoka naye ng'akuweereza kale eza booda okitegeera nomanya levo yo wookoma waliyo abakyala oba abawala bali eyo ne baganda baffe abamu kati ayinza okukulaba oba nga ofumbiddwa bbawo nga akuwadde emmotoka akuwadde amaka biki kati nga ye alowooza nti omwami ono wenna amwagala naye ajja kubimuwa naye olwoba nti omusajja ono aba alina naye nga mukodo oba nga tamwagadde oli kale si mukodo naye nga oli tamwagala kati tamuwa bingi amuwayo obutonotono ayinza okuweza uba naye nga takuwadde emmotoka ate in this case ndowooza nti emikisa gyawukana kiringa nga bwona ogamba nti nze njagala kola mu KFC gwe nojja HR n'agamba tugenda emitwalo 3 haja tinajja HR n'amugamba tugenda emitwalo 7 ekituufu n'emikisa gyo gibaamu kubanga oyinza okwagala bba wa haja ati ng'olowooza agenda kuwa nga bwakuwa ate nga takisobola haja ti bwawa gyo emikisa kituufu kubanga ate era osobola okuba nga oli mukyala waawaka omwami nga takuwa ng'alina omwala ebbali ng'amuwa buli kimu naye nga gwe n'okukyusa enviiri olinda yidi kyovula abasaidi chiki basose ku mutimbagano hajati nakalaba bawala nga batano nga bami baffe babawa nga teffe tebatuwa bawa
bannange oyo nsanga ng'ayise naye nze otandika otya obutampa obanzi bane ndina proud okola otya nga aja akedde ku makyala atakuwa okola otya haja sola kidigestinga era kibanzi by the ends I salute kadi n'ogenda n'ozijjako atandika atya kale obutampa pozi nga talina naye nga nkimanyi bbawa nga alina nannyima kati apulaninga ki kuziwaani oba taziwadde mukazi we woba tolina ekyo kitegeerekeka naye ng'alina nga tampa ali mu kuwa beebweru basaidi kiki be baani anti era beba bakazi beebweru be batannabakuwasa yagwabeera bawasiza beera mukyala namba 2 naye kati nze side chiki bw'ajja n'avuma omufumbo ansesa lwa nsonga kiri bwe kiti nze mba nkiraba nti bw'ova mu bwa side chiki odda mu bwa wife teri side chiki avuma mufumbo taliiyo omanyi ku internet okuli abantu bakola content omuntu ayinza okukola content we just nga kutambuza kiboozi sikulimba kizibu just kiba kibooziboozi awo okukitambuza naye side chiki ndabya ddala side chiki tayinza kutuma mukazi nayogera nina omuwala gwe nayogera naye luli she's a side chick as well n'agamba nti mbu yavuma abafumbo mbu omukyala w'omumaka amussa message abakyala bamu babikola by the way ekyegambe nti abakyala bano abafumbo bebasobola n'okukola ebyo ate nibalya bawala bewa kirasi tasobola kati akuddemu ki buli kimu yakirina abasajja nsajja nyina gy'olugambe wakana lutwalira oli side chiki ne bakuga kati akutira n'akusasasasa n'akuleka utalina nabudde bwo ne bakugeya ne bannange abasajja tetujja basa omusajja asobola okutabula amaka ge gonna n'abawasa bulungi babiri wabijje wa mama Ramula wabiteekeyo ne wa mama ne mutabaka nenga bamu yabatabula nze nako omusajja gwamanyi gwe batuzambika omusajja amutuuza mu bigambo ng'ekyamazima omusajja yatabula omusajja n'akanula atyama nga yatabula bakyala be wabijja eno wabitambuza n'abizza eri oba abeera sayansi awo nga tayagala mukolagane abamu abatayagala mukolagana bala bali just too talkative kati wali omuntu gali too talkative kati nga onojja nga ntandika okukubuuza kati katugeze mama Ramula ali atya si mukyafu nno ng'ogwenyini wenyewe bazita lumu naliko ku bitimbagano no sikunyumiza nga mbozi naliko ku bitimbagano okwo I think I was on TikTok kati oyina agamba mbu Hadija ajja ku bantu interviews n'abatomeza kati oyina ajja mu comment section n'agamba no Hadija talina gwatomeza abuza leading questions kakati gwoba toli makiwa bulungi gw'osobola n'oyogera by'oyagala teze mbawo kakati otandika okubuuza nti mama Ramula no si mukyafu gwe ng'otandika okunyinyonnyola nenga gwe kanyini gwe weeyogeredde ki ebintu byo so mulimu abasajja bo nga ye just ali talkative neyetabulira bakazi be kati omukazi neebuuza nti niona munnange kyanvumya akijjeewa nga kumba omusajja amwe yamugamba yenyini yabatabula mukitegeera nze ngamba ebeera just science nga tayagala mukolagane bulungi waliyo akikola nga tayagala mukolagane bulungi newabeerawo oli nga tamanyi kyakukola omwami nawasa abakyala babiri naye nga tamanyi ng'ejja bamanaginga birimu ne bwa manager ate wotabeera omusajja otoba the best manager in the home. Yes, a home is it's like a business. It's not a business, it's a full structure. Era bajja bakubira nti home tuwano waliwo taata wano maama wano waliwo abaana kitegeera kakati eno ku mutwe woba tosobola kuteekerateekera bantu bo bana abakuli wansi then agamaka gafudde era maama wageza nadde eno waggulu gwe tatatala nokkeeno wansi amaka gadobonkanye kitegeera
so munnange abasajja bano balina okumanya nti wasize abakazi babiri naye abakyala bano ogenda bamanaginga otya ogenda zunza bigambo abakyala bo ogenda balabirira otya abaana bo baplaningidde otya it's real management and serious business otherwise biyinza okukulema ate bombi nobafiirwa nga tegwe yebeetabulira gwe kennyini bwe wali abakyala bakulu abaguma nagamba ate munange Haji waasazeewo n'aguma ne mukyala muto nagamba mukyala mukulu muwe ekitiibwa mukyala namusanga n'omwami we kakati gwe kennyini nojja nina research gwe nalabye nze ŋŋamba tuddeyo ew'abazadde baffe tubeereeyo ewaka tuve mu bufumbo tugende nedda fe abantu abatannaba kufumbirwa officially tuddeyo ew'abazadde baffe tubeereeyo lwakubanga abantu b'oku mutimbagano bw'obeera ewa mama wo batandika okugamba oyo abeera wa mama we biki okitegeera like ne bamalako abawala eyo self confidence ey'okubeera mu bazadde baabwe naye Hajati kankubuulire okubeera obwomu kyekisinga okutiika nze simanyi ngeri gye bakikolamu abawala kati buli w'obeera ng'obeera wekka gaya kustressinga kati nibwe kati ng'ogamba kanzireyo mu apartment bino sijja bisobola okitegeera ye kakati gaayi akikunze zange sayansi oyo simutegere waba gaayi gaayi Hajati nze wendi mbuuza ebyabagaayi tewali buzibu gaayi oyo oba omwagaza ki mu apartment omusajja akukwanye akuwase papa woowe mutandike obufumbo kyekyo kyenkugamba nti abawala ababeera bokka they have a problem staying in marriage lwansonga asobola okubeera nga badde abeera yekka nga talina amusumbuwa kugamba nga yamanyire okubeera independent iye nga wamustressinga kakantu katinibwe kati agenda kugamba nze siso abeera wano kaŋŋende kyobola nze kyeŋŋamba abawala bonna abasinga obungi if you're staying alone go back to your parents home lwakuba problem eriwo abantu abamu baveeyo kyanamukaaka waliyo ennimiro bakula balima abatasobola kuddayo but the best place to be I think would be at your mom's home until you get married oyo ye research gwenkoze omutuufu kubanga zonvumako kati nenda I feel like I want space bawamanyire okubeera wekka ne kati omusajja bakuvumira kyekisooka omusajja olina omulaga nti talina kuvuma oli muntu mukulu no I mean obutabanguko mu relationships bubaawo anti then nawe oba n'ekyejo obutabanguko mu relationships nkitegeera si buli kimu mu bufumbo nti olina okigumira Hajati gwogambye nti omusajja akunyizaako katono gwogambye nti kaba katono nowulyanga for you need your space kyengamba gaya akuvuma oba like omutabanguko of course gaya akuvumira ki abasajja akuvumira ki kati ndeka omusajja alina vuma mwana muto omuntu omukulu tokkirizanga okuvuma okutabanguka arguments and it's normal what to is argue. an argument It's normal to argue. So that's what I mean. So when you argue, well, you need to go in your space. So arguing no mwami nawe noleka bakuloga. Mwaba argue ofanya argument. So yagala genda obere weka. Kati kumulimu. Basically not me. Kati kumulimu. I'm speaking on behalf of so many people out there. It's not right. Okusinzira nze nga we research wage gwenkoze okuva mu baana abawala. Omuntu yandibadde waka natamanyira bulamu bwa independence mutuufu era olunyigako abaalabanga sobola okubeera nzekka abaalabanga okuddayo okubeera yekka it is very simple and which is not right especially nga mukama abawadde n'abaana baba bawulira bubi nga balaba mama ne tata tebali bonna oluusi abaana bano obawa katika nga abaana abalenzi ebiseera bino naddala omwana nga yakula na maama we single mother yakula tamanyi nti omukazi bamulabirira kakati omusubidde nti ajja kukulabirira ng'omwana akulira ina broken home bwe abaana bajja ku mitimbagano akuvuma ekigambo Hajati kati kankubuulire omwana gwoyogerako boogezi naye n'omubuulira what is ng'ensi bwetambula si buli omuntu naakulidde ina marital home abantu bangi bakuze ne basingle mothers naye nga ebiseera ebisinga omuntu wotaba na role model mu bulamu bwo nakyo kiba kizibu nze nako brother ngeri ayagala kuwasa omuwala mulungi amubalagavu
namulabako omuwala oli brother yange yangamba ekyamutiisa okumuwasa ng'emboozi z'omuwala zonna yakulaga alina kuba independent era ye nga kugamba ffe mama waffe yatukuliza wali eri mu nnyumba ffekka kati lwakimba nesibenyiwa omusajja nga bambi omwana ono omuto ng'ejja atamanyi kusengejja byayogera ba yali mwana muto nga ye akimanyi w'omugambirako ye mama waabwe yabakuze tebalina taata ate babeerawo kati what are you saying? So omuntu kirungi nnyo mu bulamu bwono ba ne role model era abasajja abali ekyo ovala nga ne co-parenting eno yajja nti bakyazi mwawukanye naye taata laga abaana ebintu bya co-parenting ebyo birungi naye n'abasajja bakisusa every time you go to take a kid gayalowooza mugenda kuddamu anti olinza obba nawe wenyini omulaga nti mwagala kuddamu no ekyo kiri mu ndowooza y'abasajja balowooza nti maama w'abaana tolina kwawukana naye but why? Nedda osobola omumusindika omwana n'amanyi taata mwali mu bulamu omwami eno asobola okuweereza ba school fees omwana n'amanyi taata asasula school fees omwana omusindika yekka n'omuntu oba toyagadde kugendayo kugamba omwana ono n'akula ng'amanyi nti mulamu bwe taata mwali nti omwana asobola n'okubya nti ffe taata ffe yatusasuliranga school fees wadde baali bayawukana ne maama ne taata yafangayo naye omwana n'atamanya nako nti taata asasula school fees nti taata agula emmere nti taata mwayawukana mutya nemba mwayawukana bubi anti kaakati abaana bano wadde mwawukanye bubi n'abazadde balina okukimanya nti abaana basigala bali innocent waliwo abazadde abatali supportive zino emboozi ozirabyeko ku mutimbagano but I think this message is for those people abalina eyo opportunity eyo gy'obawadde there are this group of people abatalina eyo opportunity ng'omusajja tafaayo omusajja tali mu bulamu bwa mwana omusajja tayagala kumanya abo abasajja balina okukyusa kyobala bajja kujja nga bakaaba nze nako omuwala gwe mmanyi anyumya story entaata bwe teyaliyo mu bulamu bwabwe era babonabonanga ne mama waabwe naye muzeeyi akaba agamba yeyagala abaana badde mu bulamu naye abaana balina obusungu nti taata teyakola ki tiyali mu bulamu so kati abasajja abo abateefiirayo bakimanyi nti mu maaso abaana bano bajja beetaaga naye nga tebabondinga nabo kubanga otuuka n'okula nga mutufu oyagala abaana bo yes nga abaana bo bayetaaga naye nga wabalekawo ze juzi nasanga omukyala nali ntute mutabani awo yali mulwadde ku St Catherine omusajja bayawukana omwana alwadde akubira omusajja essimu nti omwana alwadde omusajja amugamba mbu kanzijaawo ku ddwaliro nsasule bill omuwala yaŋŋamba nti hajjati nali saagala na ansasulire nejja sinayagala omwana alabe ku taata we kuba naye saagala ajje waka wange omwana amanyi nti taata afaayo omukazi yatula n'alinda omusajja yalabika lwajja omusajja n'akuulako essimu nagamba keera bona omusajja talina kyafa ku mwana we omwana alwadde mukubire mugamba omwana amulwadde nga mutwale mu ddwale kati singa mbadde sirina ssente nga nninze mbu oyampe kyokka omwana bamuwa treatment kale byebyo abasajja balina okumanya nti balina okuba mu bulamu bwa n'abakyala bennyini waliwo abakyala basuula abaana ojjukira omwami oli yatugamba Daddy Akram omukazi yamusuulira omwana kyokka omwana special needs alina omutwe omunene nnyo omukazi n'adduka n'amusuulira taata kasita omwana yatandika ozimba omutwe omukazi n'adduka kati naffe abakazi time ejja kutuuka oyagala omwana wo naye ng'omwana wamusuula ng'omwana talina laavuyo lwaleero mbadde njogera ne brother nga alina abaana bana angambye nengamba Hadija nebaza Allah nti yanyamba nenzaala abaana singa saazaala abo abaana saalizadde okitegeera bwangambye naye sitegedde ensonga lwaki angambye bw'ati katonda wange angambye nenga nze singa saazaala abo abaana ndooza saalizadde ate bannange banyumiza emboozi mbwaliwo omusajja ali awo seeka kati mbu yagenda nga wasa omukyala yasooka mbu wasa omukyala yasooka mbu ng'ayagala house girl w'omukyala oyo naye mbu byadda bino ebyokuwasa ng'oli muto kati mbu awasa house girl w'omukyala oyo si kumuwasa ng'amwagala mbu amwagala mbu nga muzaalamu mbu wamuzaalamu omwana wankunyonyola entya mbu kati banyumya nti omuwala ono yalinako obulemu kati omukazi azaala omwana afaanana nnyo maama we omusajja tayagala ddala mwana ono mu bulamu bwe okitegeera lwobanga tateredde
mbu Allah nga tabawa mwana muno omukazi mbu nga seeko yawasa omukazi owokubiri n'owokubiri teyazaala nga wasa owokusatu n'owokusatu teyazaala seeka nga afa mbu waafa oli omwana oli eyali owawusigalo gw'atayagala mu bulamu bwe yasika kubanga yaliko omwana omu ku nsi naye omuwala mbu yanyiiga infact bagamba omwana tebamanyi gyali mukubanga omusajja yamugambanga oligubiza sinza kwagala onswaza nsembera n'eri kati omwana agambe mba ndi mubisi nkuswaza lwaki wanzaalamu mbu yalinga yatulugunya omuwala oyo nga mugamba genda nze kwagala sinza nakwagala sayinza nakulaga mu bantu ng'omwana amugamba oba tonjagala lwaki wanzaalamu niraba katonda wakikola abaana infact mbu omwana bwe yafuna olubuto munamugamba lujje namu kati mbu omwana n'amugamba singa mbadde nazaalako nandirugjeemu n'engeri gye sizaalangako oba katonda ye omwana gwe yampa kale omuwala yalinga special needs naye ng'ate alimu akategeera yagamba wenzemu omwana wange ngati katonda gwe yampa bannange kumba ate omusajja yennyini katonda ye omwana gwe yamutegekera olaba ova mu nsi nga tolina mwana so abaana bano tulina okubaagala nga mukama wabatuwadde birabo biva wa katonda tomanya tulabye abantu bangi nga bayitidde ku baana bwabwe okuba obulungi era omwana n'anyumya nti baneffe twabonaabona ewaka ng'essaawa zino bali bulungi ne bazadde babwe babalabirira kitegeera nze ne mukwano gwange yannyumiza infact emboozi najjumiza ne mutabani wange baali batugoba wana awaka ekiro omwana oli yannyumiza tata abo bwe yafa be baali abato mbu basenga baabwe babakwatira bakanyuga ebweru n'ebintu ne mama waabwe ne bagenda ne babonabona mama bwe yalinga alima bana bakyala balima mu nsiku z'abantu n'aweerera abaana be mu kulima okwo katonda n'abawa abaana bonna balina emirimu minene nnyo mu gavumenti bazimbira mama waabwe amaka kukomya amaaso naye nga kugamba olaba nti katonda baraka zonna ezisizisa ku baana baneeno bonna abaana ne bablessinga ne bazimbira mama amaka agatamayina gano gwe baba bajjamu so abaana toyinza nakumanya katonda lwaki akuwadde omwana oyo waloseeko omu yagamba nti abantu bangi yakulanga balabya dda tali bana mugaso mu nsi nga balaba kyekyana ekitalina naye ng'essaawa zino ssebo buli omu gwe yenyumirizaamu kitegeera so abazadde twebeereremu naddala abasajja babasuulira abakazi abaana bafa abakazi yes mulimu abasuula naye si nnyo rate nene eri ku saidi y'abasajja byebyo aha oba oli awo ebyokwogera naali badde na bingi naye hajati obudde buzibye ngenda kusiibula obudde buzibye kare wambuuzizza biki bye wandinyumiza n'omusajja ku day one waliwo omuwala eyatuswaza twafunira omusajja omwana tumufunidde omusajja tumuleke tumunyumyako badde embyera bidaja kyova mbadde enkusu omanyi nti n'emboozi badde sigibunzise okwoyi naye nga bakyala olina okupima ebigambo byogana n'omusajja omusajja wakamulaba omunnyonnyodde nti olina abaana bataano buli wakamulaba omusajja timunange nze gwolaba nina abaana bataano buli mwana mu kitaawe nze gwolaba ennaku yannama wenna ne weeweebula omusajja nakutunuulira nga labya ddala kugamba ojja nakuba nakizi olina n'ebisiraani okitegeera bannanga abawala mukendeza ebigambo bye mwogera kale bimunyumize maybe later yate obimunyumiza kuki abasajja balangira ajja bikuvuma nti kyova wabonabona n'okubona olaba onyumya ku muganda omusajja n'agamba ntegedde omuze gye guva mwena temulina magezi mwena temulina magezi omuze gye guva onyumiriza muntu mulala kati abaana abawala bane beegenderezi bye boogera omuwala omusajja yamusiimye nnyo yennyini atandise okweteteggula omusajja okakkana nga addusi nti bannange amunfunire omuwala omulala ono nedda sijja kumusobola ennaku alina nnyingi bulala really naye ekintu ekyo ekyokufunira nfunira kirikiddwa anti let me tell you wali abantu nga wabeera ali enclosed kyova nabbi yatugamba tufulumeko yes wobaana abawala bo nga bobesibira mu kikomera kati bagenda balabadde babeera ati babalabadde bali mu
Ati ava ku mulimu nawaka nkola nsobi bayinza nti era obutakulaba yes kano omuntu asobola kuba nga oluva ku mulimu oluva waka nayingira ku mulimu oluva ku mulimu nadda waka nga tafuna budde bwakufulumako bweru ku meeting abantu yes bambi emyaka negitandika okugenderera nagamba banfunireyo omusajja layira kati awo yensonga eyo okufunira kuba nina omuwala omulala ayagala omusajja by the way kadama anti ne bakadama nabo balekerawo bye boogera kati jjukira oli yagamba omusajja ebintu ebiswaza ebiyitirivu nze gwalaba nina ennaku nnyingi nnyo oba mama bafa nze bandogga nze gwalaba nina amajjini nemmeketa byonna nabyogera mbwameketa amanya ebintu bimukwata ekiro kakati toyogera bintu ebyo okitegeera omusajja yangamba nti nze nali mmanyi omwana mumumanyi namugamba nedda nze omwana simumanyi omwana yangamba bugambye mufunire muntu anti nga nange saagala kuswala okibaye luli wali ogenda ginyumiza naye saakutegeera omuwala nayogera ebigambo bingi nnyo naye nga nempulira nga nswadde yamukonekitingawamukubirirako ku kasimu omuwala namukubira naŋŋamba mbadde simanyi nti kikyamu muze kale nali munnyonnyola mbeera yange ku nze embeera yo noyogera ebyo byonna 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 nogamba omusajja mu bintu abawala boogera bakisussa its not right ebimu byerekere bigambe maama wo babuba na bulwadde nga wetagana kujjanjaba tobigamba ono omusajja kusinkanye ku date okitegeera ate nga omuwala yali agadde nnyo omulenzi kati mbe omusajja mbwe namubuuza kati badde yagala kukolera eki bwomwana ogamba tulya ku kimu ne spiritual husband tekisoboka abawala boogera oba kiki oba eba excitement abeera amutrustinze nnyo oba gwe yakalaba oba abalowooza she's being honest yeah I think nasalowooza kambeere honest omusajja mubulire buli ekinfaako lwaki ndudde ku lujja oba n'ensonga omugamba adde ensoma ate lwaki oba weewozaako gwe katonda gwe weefunira abasajja okitegeera otandika okunyonnyola mbubadde n'ebintu byeri anoonya waako birimbu mbu namubuuza kati oyagala kukolera eki tewali mbu wemba nkuwadde ssente oyinza kukola ki nenkugjayo eyo ebweru nze njagala ekintu eki kumpasa kunteeka waka nze kasitangulira emmere nja kukulabirira mwami wange yagamba ono siyinza kumusobola noonya mukazi wakutambuza projects ate ali mukuŋŋamba mbu nze kasitangulira emmere nga newulira omuwala oyo omukise gwamuyita mu ngalo abakyala betunoonyeza abaami ajati nsikiriza kano kayiseewo mubeere smart saagala mbeere nga nebasembuliri bwange olwokuba ohavinze fight nebbaawo late at night saa 8 and then you start calling me nze wonkuwa omwami mba nkoze omulimu gwange wano ku HK Media najati netukuwa omwami kakiri gy'oli okwekaringa ina proper manner omusajja asobola okulabamu ensa okigeera saa 8 ogw'ekiro bwe tubeera tulina gwe twali tufunidde kuwa neno omwami toli wekka tulina abantu bangi bwe twali tufunidde abaami tetwagala oveeyo otandika okugamba ate mwanjogeddeko ku programu kubanga toli wekka abawala bayitirivu naye omuwala akukubira essimu ekiro ate ati mukubira takwata ate gyoli luddawa mbadde nze nina kye ŋŋamba mbadde nkusaba ompeeyo obudde bainawe mbadde genda kusimula biro kasiyogeti mbadde nsaba kwogeramuko naawe ate ati mukubira amasimu tagakwata haja ati kati nze nkwata amasimu ekiro nze ndi mukyala mufumbo era nze nzira mbaswaga kwata neno HK Media Company phone ekoma okukola saa nyezi ekiro kitegeera ne kati kwokubira mu ne saa 8 ogw'ekiro olwokuba muyomba andi buli muntu alina ebizibu okuyomba is very normal
tuteeka kubira abantu bonna kyalo kirama mu bbanga mbwayombyeko n'omusajjawo munnange byebyo so kati abakyala abajja neno ne mugamba nti Hadija ajati munyambe munoonyezeeyo omwami ne tuconnectinga ku mwami atereka kutuswaza ekisooka tubagambye bye mwogera banne mutuyambe kati gwe omuwala yagenda ogamba omusajja ebigambo ebinnyombo olina amagini omeketa amannyo biki atali mwana okitegeera twaligambye nti omuwala muto emyaka gikyali mito ate nekyala bannaye abazadde mubuulirira abaana babeere ne information kati Hadija kankubu babeere informed kati oyo omukyala omukulu muzadde ki yali agenda omubuulirira naffe naffe twebuulirire kyova abawala bangi bajja ku programu ne bagamba Hadija tijagala nnyo programu yammwe ebuulirira kati oba owulira by'owulidde mbadde njogera nnyo ate bannaye abakyala ne ssente tezimala oyinza olowooza nti gwe okoze nnyo olina ssente n'olowooza nti ebirala togenda byongerezaako olw'okuba okoze olinamu ku ssente ebizigo obiguza oli mweru that is not going to get you a proper man era ge ajja kulekawo n'ebizigo byo si mububi bambi ab'ebizigo temunyiiga kituufu naye nga abaana b'obuwala twebeereremu omusajja ontosooka mwesiga nnyo ku day one n'omubuulira ebizibu okukolera ebintu byonna bw'aba ayagadde ate nga tebimusaze nga tekimusala nagamba kana kawala ngenda kamalirako miliyoni 10 male ngaleke nga ye yazze kwonona bulamu oba kyo tukireke kyokere kukiriwa nja kukirabamu era kusiibula naye nange olugambo banaye nange kinenemu ekyomuwala oyo ajja kwetegeera omwala kugamba ajja kwetegeera kinenemu abawala mubeere siriyasi kiyinza okubeera nga kigenda kusomesa abawala abalala ku mutimbagano kasita okimanyi gwe kyogera kati omuwala by the way you people this is a very informative gundi talk on a serious note omuwala osisinkanye omusajja omulembe guno lwaki obeera tomukebeza ne mugenda mu nsonga ziri bwe mutyo kibi nnyo